Ebyokwerinda bibadde binywevu neera ng'omubaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ki NUP mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi ng'addamu okuleetebwa mu kkooti e Butambala ku misango gy'obutujju egyamuggulwako kyokka ng'abantu ab'enjawulo ku luno bakkiriziddwa okuyingira mu kkooti era ne batuuka ne ku Kaguli okwogerako naye. Maama wa Mwanga Kivumbi naye aleeteddwa ng'era ono abadde alina abamuwaniridde era nga naye ayogeddeko ne mutabani we. Kivumbi mu kkooti akiikiriddwa bannamateeka okubadde Elias Lukwago, Medard Sseggona, Basalirwa Asuman, Samuel Muyizi wamu ne Kenneth Poka Kande. N'abakulembeze mu kibiina ki NUP ab'enjawulo babaddewo okubadde ssaabawandiisi waakyo David Lewis Lubongoya, Joel Ssennyonyi omwogezi waakyo, ssaako ababaka okuli Aisha Kabanda ne Zaake Francis Butebi n'abalala. Ku musango gw'obutujju oguvunaanibwa Kivumbi, fayiro ye egattiddwako abantu abalala 24. Bannamateeka ba Kivumbi nga bakulembeddwamu Medard Lubega Sseggona ne Elias Lukwago bagezezzaako okunnyonnyola omulamuzi Deogracius Ssejjemba ku birumira bye bagamba okweyoleka mu musango guno nga muno balaze ng'omuntu waabwe bw'ataggyibwangako sitatimenti okuva lwe yakwatibwa okutuuka leero. To continue with the statement. And you're right to that fact. And the bail, maybe there's going to be a preserve of the High Court under those circumstances. But my Lord, there is this window which was created by Parliament, by an act of Parliament. Bano balaze ng'omuwabi wa gavumenti mu mpaaba ye bwe yeebalama okukoona ku nsonga y'abantu abattibwa okusinziira maka ga Mwanga Kivumbi, ekintu kye bagamba nti kikyamu. Eyo ku investigatinga keesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewabunale mu Mwanga Kivumbi ewaka abantu 10 baafa wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7 naye ne baba 7 tebafuddeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi era abantu abatta abapoliisi oba amagye agatta abantu abo tebali mu Kaguli. Mu muliro mubajjaso okutta abantu kati eyakuma omuliro mu basirikale okutta musibe bali abatta sibasibe era tebanoonyerezebwako gakavuyo keerere. Bano era balaze ng'omuntu waabwe bwe yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi e Kira nga tategeezeddwa musango gwali gumukwasizza ng'era teyakkirizibwa kwogerako na muntu yenna. Mukwata tebamubuulira na musango gwe bamuvunaana n'ababuuza ani yali ataddeyo okwemulugunya ne bamugamba DPC w'e Butambala ne batandika okumukozesa statement bwe yatuuka ku kubannyonnyola amasasi ge baakuba ewuwe ne batta abantu 15 ne bamugamba bo tebaze kunoonyereza ku byakufa kw'abantu. Ekintu ekiswaza nti waliwo gavumenti ewulira nti abantu 15 battiddwa. Mu ngeri emu bannamateeka ba Kivumbi bategeezezza nti abantu abalala bagattiddwa ku musango babadde nabo teboogerangako na bapuliida baabwe, ekintu kye bagamba nti tekigoberera mateeka ng'era kino kkooti ekikkirizza. Abakwe bavunaanira abavubuka bali 24 nga babavunaana kkuma muliro mu bantu n'okwonoona ebintu. Abamu babakwatira mu bulo nga 14 nga n'okulonda tekunnabaawo. Abalala babiri baali bavuga takisi yaabwe bava Kampala ne babakwata ekibibi. Abalala baali bakomezaawo DR forms ebugoye nabo ne babakwata.
ate bali be batta babatta lwa butawaayo DR forms babakubanga babagamba muleete DR. Basomeddwa n'ab'emisango gy'obutojjo ewatabadde kubuuzibwa oba kituufu wabula nga kkooti egenda mu maaso abamu ku bavunaanwa bawanise emikono okusaba omulamuzi abakkiriza okweyimirirwa wakati mu kulaga ng'abamu bwe basoma nga n'olusoma bategeezezza nti lwatandise kyokka ng'omulamuzi abategeezezza nti omusango gwe baliko guwulirwa mu kkooti nkulu ng'era eyo nti gye balina okusabira okweyimirirwa. What about you? You are only talking about bail? If you are applying for bail, you do it in the High Court. Kkooti ng'evudde mu luwummula bano 24 abalala baggiddwako emisango egyasooka okubasomerwa bwe batyo ne bagattibwa ku fayiro y'emu ne Muwanga Kivumbi. N'abamu ku bakulembeze ba NUP ababadde mu kkooti balina bye boogedde ku nsonga eno. Ekintu ekiri mu kukolebwa mu kkooti olwaleero nga tubadde tusuubira okulaba nga waliwo okunoonyerezebwa okuleeteddwa ku musango gwe bamutaddeko gw'obutuju ne bagasseeko bugasi baana balala ate nga kkooti eri mu kwewala ekintu ky'okutta abantu abatalina musango. Nga obakungaanira okuwaayo DR forms ezo kyennyini kye baakola Muwanga Kivumbi yalina DR forms zino baali bazireeta wakaawe. Ono kye baakola kwe kubakwata n'okubateekako emisango egyo. Mwalaba be bakwatire Kampala aba polling agency bagamba nti babasanga nga bagamba nti Museveni abbi akalulu kaffe. Era ne bateekako omusango common nuisance n'ebirala bwe biti naye kaakati bano babataddeko terrorism. Oluvannyuma Kivumbi ne banne baddiziddwayo ku alimanda mu kkomera ekitalya okutuusa nga 17 omwezi guno omwaka guno omusango guno lwe gunaddamu okuwulirwa. Ab'eŋŋanda z'abavunaanwa balabiddwako nga bakulukusa amaziga bwe balabye ku bantu baabwe nga baddizibwayo mu kkomera. Omusango gw'obutujju oguvunaanibwa Kivumbi gwekuusa ku byaliwo mu kitundu kyakiikirira ekya Butambala mu kiseera ekyokulonda okwaliyo nga 15 omwezi oguwedde. Ono mwagambirwa okuduumiramu abantu, okulumba nti poliisi n'ekifo ky'akakiiko ak'ebyokulonda ssaako nti n'okuziba enguudo ng'era kigambibwa okuba nti wano ebidduka eby'enjawulo byayonoonebwa n'abantu 7 nti ne baluguliramu obulamu.